kubanza okujjewo okusala enviiri $300 omwana ono ali wansi amagezi gengendo muwa kati obudde buno waliwo social media omwana oyo okukwata $25,000 n'agagulamu engatto ne musanga mukuba empi nenjagala lumu nkwata ekipande kiwandiike nga kinene kati konva eyo nga yakayitawo ate nga manyi sayidi omukulu gyatuula bw'aba avaayo entebe ne wabanga addayo nga manyi sayidi omukulu kwakola ki njagala nkwata ekipande ekyo nyambalenga ye nnyimirire nakyo bwe nti musaba omusala ku nviiri kubanga naasala President Museveni simumanyi singa asobola ajjeko wano ku Summit the Baba ani President asobola ng'agenda naggulawo enguudo ate nze wajjanyiza omusalira bwereere muli ekirooto kyakusala President Museveni oyo kuba esi mukasya kano kankwanjulira emami gajesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Okay, nga tuli mu ggwanga Uganda buli muvubuka nga agezaako okulaba ng'oba oli awo ayiiya omulimu. Emirimu mu Kampala si myangu naddala eri abo abagenze ku university ne basoma ejja office buli omu agamba omulimu si mwangu naye waliwo abavubuka abayiga emirimu gy'emikono nga ssaawa zino ssente oba oli awo mu kibuga Kampala banoga kiralo. Tuli n'emboozi zengenda okubanga ate nkufunira ez'enjawulo ez'abavubuka ab'enjawulo abalina bye bakola wano mu kibuga Kampala naye nga bw'otuula n'olaba olugendo lwabwe n'engeri gye bazze nga basenvula oli bw'amulaba ayinza okugamba nti abaana abo bakola ki. Tuli mu mulembe nga abaana abamu ssente bazijja ku intaneti bakolera ku TikTok era nga batamanyi mulembe ogwo bagamba ku TikTok okwo abaana bakolerako batya. Okitegedde ku TikTok okwo abaana bakolerako batya ssente kati ne tufuna emirimu egy'enjawulo abantu edda bamanyanga nti omuntu either akola mu office okufuna ssente. Tuli mu ggwanga kati ng'abaana basamba omupiira abaana babeera ku intaneti abaana bali ku YouTube nga bwolaba ffe nga gwe mulimu abaana basala enviiri. Ntandise video yaffe eno nga nkulaga engeri omuvubuka jjajja asalamu ba celebrities ab'enjawulo era bw'ogenda ku mukutu gwa Instagram asala ba celebrities abayimbi ab'enjawulo ba producers ab'enjawulo nga bw'olabyawo Atini ba presenters ab'enjawulo bannamawulire ab'enjawulo. Bw'otunuulira abavubuka nga Sami the Baba abali e Kampala batudde wano ne bayiya bizinensi zaabwe okuva mu kukozesebwa okutuuka ku level nga beekozesa ng'oba oli awo bakozesa n'abavubuka abalala olabira ddala nga waliwo amaanyi ag'enjawulo omuvubuka oyo gaba ataddemu. Emboozi gye ndeese olunaku olwaleero ng'omuvubuka ayagala okusala enviiri ali mu saaluuni eyo wansi eyo zino ze bajerega ne bagamba ez'obuniimu naawe osobola okutuuka n'oba ng'osala haircut nga ya $20 n'okwambuka. Ndine Sami the Baba olunaku olwaleero tugenda kuba tunyumyamukko musajja mukozi musajja bwe kijja mu kubanga ate twogera ku bavubuka abasala enviiri e Kampala tomugeraageranya ku muntu yenna tosobola bizinensi ye agikola ajagala. Omulimu gw'okusala enviiri ogwagala passionately gwagala nnyo sasooka gwagala naye nemala nengwagala awo enjagalira ddala wenyini sooka obuze kuba tulaba tandikira mu butasooka gwagala. banaye mbalamusiza mwenna amaanyi amumanyi nze Sami the Baba muzeeyiga amanyi nze Mayanja Sami so wali just nateekako Sami nenjagako the Baba okukibanguyiza mu nfune mangu. Baagala nnyo mbalamusiza baagala nnyo kye mbamanya baagala nnyo sirina buzibu nammwe. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi kaŋŋambe bulungi sijalimba kuba obulungi bwawo bundabika. Ekitegedde obulamu obulungi tebabwesibaako naye obulamu obulungi busobola okulabika. Ekitegedde kyegamba. Mu ntandikwa wali olina statement gy'okoze n'ogamba omulimu guno ogw'okusala enviiri tewasooka gwagala. Nali simanyi nti njala gukola naye kye nasooka ne bantwala ne ngusoma
Tewasooka gwagala? Sasooka gwagala. Gwali oyagala ki? Nali sigenze kusoma kusala nviiri. Kye nali ngenza okusoma kukola nviiri. Ez'abakyala. Naye ez'abakyala nendaba nga birwawo. Nendaba we nali nsomera nga waliwo ate akolerawo. Nga it's 2 in 1. Somero ate n'okukola bakola. Nendaba omwana yali asala enviiri nga tuli ntebe. Ekifo bakiyita Queens. Nga bano abagundi abasajja ba UN nga bajjawo nnyo. Abakozi ba UN. Nendaba omwana bamuwazi $1 nengamba bannange nga bakola enviiri tewajjawo bakyala abo abakugundi aboku UN nga ngono asala enviiri afuna ssente mu ddakiika mubaawo nga bamuwaddeyo 10. Kati kwejo emyaka gye naliko okulaba akutte $10. Nyinza olowooza alina miliyoni nga 10 nga ndabye $10 kyoba nga tomanyi mulimu mmeka. Nali muto nakava ku ssomero njoyininze ate ebyo ekitegeera. Kati awo nensooka nkyagala olwa ssente ze nalaba ono bamuwa. Naye nga sinayiga, tewali kyemmanyi, mashini njitya, nekira nti we bamumpa mutya. Kuba nali nsoma practical. Bya mirundi ebiri, enviiri osobola zisoma theory, osobola zisoma practical. Kati nze nali nkisoma practical okusinga. Theory nga ye mutono nnyo. Naye nga bagamba genda onoonya omuntu ku street awo. Kati nga nnoonya abasajja batwala boda. Nga mugali basala enviiri za bwereere naye basala bold okumalako zonna. Shaolin nga bakkiriza kumeze ndeese ba like dame zange kuyigirira kukolerako byenjagala. Era nga ogererawo omulala akuleetera munno oli nga akuleetera abaana be oli nti awo za bwereere kati nekiyiga nga nkikola. Ekitegeera kati awo malo kiyiga okuba nga ayigayigamu. Waliwo omwami eyandaba nandaba nga ndabika nsobola okutuuka wanjagala nampa omulimu kati olwo anzija ente bandeete kajjansi. Yagenda olaba nga wala nga ndwawo otutuuka ku mulimu anjagala ssaawa egi kati kye yakola omwami oyo nampa ennyumba ey'okusulamu nga yabwereere. Jjukira ku mulimu we nagenda nga waliwo abamanyi ossala. Nenze nga ndi friendly nga njogera n'abantu obwana nga nzanya nabwo. Kati ng'obwana buno baleeta ku saloni oba nabwo nga mbulaba nga buli mu sayizi zange. Naye nga kyembwegombako ndaba baleeta obwana bw'abagagga. Sobola okukasalako ne kakwatirayo omutwalo ne kagukuwa. Ekitegeera. Kati buno obwana obuto nabuwa nnyo obudde nga be bakiranisa abantegeera by then. Of course bagamba akwagala nawe gw'olina okwagala. Ekitegeera. Kati omwami no wampa ennyumba bulamu butandika okukyuka. Ennyumba ya bwereere mwe nali nsula nga n'omusaala nze asooka okusasulibwa. Ekitegeera naye nga ate nali nakatandika kugamba mu mwaka gumu nza okugana nakola mu saluni 6. Mu mwaka ogwo nakola mu saluni 6. Kati eyo nali era nsala omukyala najjawo nandaba nanzijawo nandeta ku Freedom City. Awo ate yali ankomezaawo waka kuba bye bitundu mwe nakulirawo muzana. Kati of course namasuba nali nkomyewo waka. Ekitegeera nga nsana omusazi nengenda nendaba ku muzeeyi wange nenkomawo newembamu ne ka stress awo nzikira bukize nga nemulako nenkomawo. Ekitegeera kati oyo ate ye yannyongeza bwongeza ssente nengattamu nabadde ansasulire abadde ampa ennyumba ey'obwereere n'omusaala. Ano yali amusinzeko emitwalo 15 nga naye mansasudde ennyumba neweguba musaala byonna bigasse ate nemusingamu ku ezo ssente. Naye ng'era mpulira njakukomawo mu kibuga kuba nali nava mu kibuga naye ng'eri ndaba ninga ali mu kyalo nenkomawo. Awo nawe kannamalawo emyezi 2 omukyalo omulala nanzibawo nandeeta ekabalagala. Awo we bitandikira byonna. Yansula ekabalagala kati ye ekyamundeetako nga saluni eragibwa ku TV. Kati mu ebyo ebiseera TV yali y'amaanyi. Bwe nalaba abakozi be mbadde ndaba ku TV nga mbatuuseeko na feelinga mu mutima nti kati ntuusa awatuufu. Oyo omukyala yakwata $10 n'alumpa. Naye nali nkyanywa omwenge. Tokyanywa? Sinywa mwenge, sinywa njaga. Biyinza obba binfaanana. Shisha?
shisha sijja mwegaana nze sirimba shisha sijja mwe naye sinti kya buli lunaku kuba nze ndi muntu ali busy omwenge waguveerako ddala omwenge gwo nawanika nga saagala kunyira client mwenge okeera ku makya na red eyes ovaamu omwenge guba bad breathe kuba nze nali ngunywa nga ngubba n'emisana bwengana mu supermarket nga nkagulayo mangu ago ekiro nga ngunywa nenguta client omu yaŋŋamba bro unywa omwenge nga client oyo buli namukolanko nga mpa emitwalo 10 n'egi sijja kwogera linnya lye naye bro respect nga buli namukolanko nga mpa emitwalo 10 nga buli omusala enviiri buli omusala enviiri nga mpa emitwalo 10 n'egi nga tewa buli wiiki mulimu abamusinga ozisasula mulimu basinga obimanyi okitegeera naye tugamba mu kaseera ako kubamu abaaliwo ate ye yakiŋŋamba nga muganda wange owunywa omwenge I felt small nempulira nga siina kunywa omulimu gwenkola siina kunywa mwenge kitegeera kubanga osembeera feesi z'abantu omwenge gumpoomera nnyo ye vibe gyensinga okunyumirwa nga kyekintu kyensinga onnyumirwa nga ntamiddemu kaawe ng'olimu ka tips awo naye nakkiriza naye nga omulimu gwenkola nkonekitinga ku bantu tubeera closed wenkubeera mu mutwe embeera nga just mitazi ntono nnyo okuva ku mutwe newemba nyimiridde of course wenzisa saagala that bad breathe nze soana kudatinga muwala nga olina bad breathe ndi musajja muyonjo nnyo njagala nnyo ebintu saluni ogiraba naawe abantu bembeeramu okuleetera obuleetezi omwana n'agamba owunywa omwenge abigambe maama we how do you feel abigambe muzadde we baba wange awunywa omwenge baba wange tawunya bulungi kivula baba ennaku zino osobola okunsanga ne fyumu eya $2 nga 2 kitegeera cause abantu bembeeramu ebiseera ebisinga abantu bobeeramu be bakufuula ekyo kyoli oba koppa wekka onfuna kati kankuwa emboozi eno nga ntuuse ku saluni ey'ekabalagala mukyala yampadde olwolwo nalunywamu omwenge amabaala galiwo ebiseera ebyo nga teganzikiriza yingiramu nga siina kirevu naye nga ngunywera wabweru ate kitegeera nga ngutumya munda nengunywera wabweru onfuna sente nali nzifunye naye nga siina mugaso ekitegeera era sinenya muvubuka muto nga spendinga sente ze obwongo obwo tebunaba kweggulamu like oba tonaba kubeera exposed ku bintu tonamanya kyoyagala wabula okola kyoyagala onfuna ng'okyali mu eyo stage eyo awo nawo naliniwo emyezi egi omukyala mulala nanzibawo yampa $10,000 kati $2,000 mu ebyo biseera nga ziba $7,000,000 nga emitwalo aga 40 kati ku myaka 22 wetegeko omwaka akaseera ki kyewandikoze tonakuwala byaddala byaliwo ng'onakuwadde nkubulira amazima omukyala yampa ezo sente nazo nazinywa kati nkubulira obubi obuli mu mwenge kitegedde ng'ate omulimu nensooka ba ngugjamu amaanyi omanyi ofunamu sente nolaba tomenyese nnyo omulimu gwaffe tegumenya omulimu gwange tegumenya waliwo abakola emirimu egiri hard kitegeera oyinza okukwata mashini nengikuyisaamu kati experience gye nina nsobola okukolako eddakiika nga 3 oba 15 kitegeera naye oba ompa ate abampa sente nnyingi ate bessirwako kubanga abantu abasasula sente nnyingi baba n'ebyokukola asobola okujja obuzzi tayagala okumulwako nnyo tayagala bya time ne bwolwawo naye kiteeke mu 20 time omukulu ono aba kuki time alina okugenda ku bizinensi ze kitegeera bwe kityo kati bano abayimbi bange bano Allah ozisala nalabako mweri mmira n'avaamu n'agendako mweri n'avaamu n'agendako mweri onfuna kati kyobola abayimbi bano mbaagala nnyo mu weekdays naye biba weekend we mean business we mean money and we need money and we want money kyekintu kitegeera sente twagala sente waliwo omusajja ayogera nagamba twagala sente tujja kuba interview eno nga tugenda tutambulatambula kuba mu byonyumiza oluusi mwenzija abantu bange kyemanya abali e Bulaaya balaba interview eno
era mu mboozi obadde oyogera Sami ogambye nti watambula saloon eno neeno okutuuka ng'okoze saloon eyiyo. Njagala ombuusize abantu abalina amasaloon kuba nkimanya abantu b'e Bulaaya abo balina nnyo amasaloon bizinesi z'amasaloon wano. Lwaki bababa temutereera mu saloon? Kati obuzibu buba wano bw'oba ng'omanyi ky'okola aguddewo saloon empya aba ayagala abakozi abakola obulungi. Bw'ajja n'akubuuza oyagala ssente mmeka onkolere ekintu ky'olina okya upgrading gw'ojja mugamba kati nze yasooka kumpa $1 yeyambuusa nti omuntu osobola omusaba $1 nti nze bw'ojja n'oŋŋamba oyagala ssente mmeka nzije kukolere by then nga nkyali ebyo byakunkozesa subrentinga kati ndi boss nina n'abakozi ekitegeera ate manyi n'engeri gye nabbamu omukozi mu saloon endala kozi nze kye nnina nti buli ankolera tayagala vaawo ekitegeera nsasula bulungi kubanga system ogimanyi. Sivuma nze mukozi nkugoba nze simanyi vuma kozi ndi short tempered bwe nakuvumamu katono nonziriza ekigambo nina amaanyi nja kukuba ekyo nkyewala nkugoba era ngambirawo manager oyo enkya takola ki genda ogyeyo ssente omuwe ssente ze twawule kozi awo mu saloon ninawo ennamba 5 ku buli section ekitegeera abajja okuregistaringa onfuna kati gwe wonsumbuyira wenkuteera nendeterawo omulala ekitegeera kati ekiteeta abaana okuvaayo mu saloon n'adda mweno n'adda mweri bwe olaba oyo omwana ng'atambula nnyo kaŋŋambeeramu ako akaseera era aba akola kubanga ono wamubba mweno n'ajja mu yiyo ojja bbawa wali waddewamu omusala gwa 5 gojjamu wa 7 oli amugje wali ajjamu wa kakadde nga kafuna omwezi ono amugje wali ng'ambaye mu kitundu ate kati buli woolwa mu mulimu gw'emikono ofuna experience kubanga experience y'obwa baba ekitono ennyo etwala emyaka egi kunze ngaawe nze nkwata mangu kyantwalira emyaka egi kati ekitono ennyo ku muntu nti abantu aba bulijjo gibe egi kati bano basikwatirako ddala yoyogosanga nga akaddiye paka ng'enviri tazimanyi zisaka kitegedde kati ate navaako omukozesebwa nentandika subrentinga okumanyi mu saloon y'omuntu omulala nemugamba kati kano akafo bwe kati nga sinnafuna maanyi gaggulawo yange ng'omuntu kati ekyo nga kitandise okunnyigiriza nga ndaba erinnya lyange ly'amaanyi okusinga kunze okusinga bwendi nga ndaba nduddewo kati ekiseera ebisinga ekireeta ekyo ekintu ku bwongo bwo oba n'emikwano nga migagga abantu b'okolako kati abantu bano mutuuka ne mufuuka ba mikwano omuntu agamba kankutwaleko out ekitegeera okola nnyo kankutwaleko bro mule n'akutwala out n'akutwala mu hoteli ez'amaanyi ne mukiringa n'osaba emmere n'osaba juice no steaminga n'owuga omuntu sene n'azikusasulira nga buli nkyaddayo ku mulimu otandike otuuka ewaka n'otuula bannange bano bo bakola batya ng'abamu they are 25 they are 20 baana bato naye nga yegomba nakubeera naawe baba naye nga lwaki weebuuze ng'agamba Same simanyi nfiiringa nnyo nga ndi naawe just tugendeko wali nkiringe bwe bange bandabeko naawe nti gwansala bwe toyogera nabo akubuuzako gw'obuuza just njagala nkiringeko naawe oli nakwegomba kuba kyemmanyi nze baba asinga style mu Uganda bwekituuka kukwambala tondeetako nabayimbi kitegedde tekiwakana nakulabako brand wabula nkikubuulidde nakulabako kuba nze oli bantu bendaba nga bambadde n'ensirika nga tekinkwatako nene nga bugambi omukulu awanimbyemu omuntu gwe sitanenya mu kwambala ku nsi be ba bossman onfuna abayimbi mbaagala nnyo kubanga be bantumbula ekitegeera mukundeeta si bangi nnyo nkola ku bayimbi bangi naye waliwo muyimbi abantumbula onfuna kyentegeeza ekiti naye wasalako mu saloon z'akaniimu ez'akaniimu saafuna mu Kisoogo naye nga mulimu bwe baasalirako mu saloon z'akaniimu nga bakiransi nga bamanyi okujja ne bambuuza wano enniimu eriwa
kati nno mmanyi onookira nti alabika asumbuwa kasita obuuza enniimu mu saaluuni eyange mmanyi onaasumbuwa abantu benkolako kasita obuuza akaniimu tinga temuntaddeeko nniimu so kaneneraikira oba manager yagambyeko prices ekitegeera oliwo bano abawokins abayingira omwana n'amusala n'owulira abuuzizza enniimu wemba wali ku side neekanga ekitegeera cause fe tulina aftershaves ez'amaanyi nga aftershave emu ya mitwalo 10 kati ogenda kungamba ki ku nniimu kale n'experience gye nnina ne gye nasomesa ono mwana gwe nsala naye tusobola kusala n'obutuka Alan tekisoboka kuba nti enviiri saayiga saamala agayiga baazinsomesa nako ne bansomesa ne ku sikiini z'abantu mulimu sikiini y'omuntu ng'asobola obutuka kati abazungu namba esinga abazungu tebatera kubanga babutuka ne bwomusaako ki ne bwomusalisaa ki naye wano nenkuyisaako simutha obutukirawo ofuna mbozi nina nyingi gwe Alan ebyaddala kubanga I really need to make episodes ez'enviiri ate nga nzikola naawe because waliwo abaana bangi abali eyo bandyagadde ova mu saaluuni ezo buli omu ategeka ku level esalayo yakati etandikirako ya sente meka mu saaluuni yo omwana omuto 5 omwana omuto atali muzungu omwana omuzungu wa 10 ate omuntu omukulu nina abantu bendudde nabo benatandika nabo edda kaŋŋambe nga John Black babitusi unknown sirudde nnyo naye ntandise naye mu covid awo wahitingidde awo kati nabalekayo ku bbeeyi eyo just nabongezaamu just emitwalo ebiri kati ninamu kankikwawulire wano ninamu abantu bendudde nabo nga sisobola basalira prices eziri ku price list manyi lwaki nti Alan oli boy wange kirabika ndowooza nga oba tonnaba nakutandika gundi eno nga twemanyi Alan kiringa osobola okujja ku saaluuni simanyi kusala nviiri za bwereere onfuna naye n'ojja ku saaluuni noŋŋamba omanyi Same terezaamuko oli bulo omanyi kyera kyenja okugamba tula wali omwana akusale ne juice bakuwe nenze okukwata mashini ngenda sala nviiri za bwereere ne muzeeyi wange akimanyi azisasula onfunye kati yengeri gye nayagalamu omulimu gwange engeri gye nagwagala nnyo kuba Alan nze nali bubi bro sigamba nti wenakulira nti ate wabi naye nze ng'ate nze omuntu nali bubi oyagala ssente onoonya ssente nava mu kwagala ssente nentuuka mu zinoonya ate nalozaako obuwoomi bwazo ssente ziwooma Alan teri agenda kukwagala nga tayiri kyakuggyako ne waaliba mukazi oba oyina maama w'abaana oba oyina girlfriend teri mukazi agenda kukwagala kaneme gamba nti mukazi teri muntu agenda kukwagala ne waaba muzaddewo maama wo bataatawo tebajja kukwagala nga toyina kubanga eva oba ogasaaki okitegeera omwavu talina kufa ffenna tuli baavu naye jja tuterezaamu mbeera Alan teri agenda kukwagala nga tolina ssente bakwano bange abamu baali bantyange omulimu guno sinagutereeza nga bondi eyo teriiwo naye kati newemba ngenze out sinywa mwenge nga nkutta amazzi bwe nti bansembeza ne banteka nosanga ku tebo ngeri kemyenge giringa gya miliyoni ezi naye nga ninako amazzi ga so balagire mu salooni yaffe eno weeri nkole nti salooni yaffe weeri kizimbe kweri ekizimbe kiri Kansanga bakiyita Joseph Mall Joseph Mall ndi ku level 2 S15 era erinnya kuliko Same the Baba omazeho bbanga ki kati emyaka 2 kuba ekizimbe kipya myaka 2 wow ate nga ekizimbe nanyini kizimbe ansonyiwe ebizimbe bino biba bya bbeeyi simanyi nakumanya oba bwe bibeera simanyi pa ku magezi Alan bizimbe biba bya bbeeyi sizimbangako ojja kuzimba naye era olinayo bakyali balina ebizimbe Alan ebizimbe bya bbeeyi naye nga tetulina kyakkola abantu beweetaaga olina okubeera just nayagala ku kizimbe kino Yosefu
nkiwa credit emirundi 10 ku 10 tebalijja kuggala olwa rent tebali ku disconnecting amasanyalaze oba mazzi olwokuba tonasasula bills bakuleka bakuwa ekizimbe kisobola okuwayo weeks 2 oba 3 wesorting wache nasokola oba nyine kyo talina loan ne motuka mu office gyosangamu n'amazzi ne baganywako ku mazzi ne mulimu ebizimbe byembaddeko alanigwe GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano okusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 noti emu noti mukulikireeyo ddala nga tuli mu ggwanga Uganda tukyeyongerayo n'emboozi ya Sammy the Baba ngenda kuba muleeta mpola kyotategedde gwe watching episode Sammy tuli ku bavubuka abakoze amasaloni tuli ku bavubuka abali mu mulimu guno ogw'okusala enviiri juzi naka clip ke nalabye ku internet omugagga eyakutumye oba yali mu nsi ki n'akuteekamu tiketi y'ennyonyi n'akuteekamu buli kimu ssebo ne bakutumya n'olinnya ennyonyi n'ovaano n'ogenda mu ggwanga eddala ng'ekikututte omugagga akutumizza omusale enviiri ekintu ekyo ne leve eyo abaana abasala enviiri babba baffe bali be twali tumanyi nga bagagende wanko saamu akusale oba kinyozi eyo levo bonki bate bagituukako oba kinyozi saawa zino baba atumibwa Sammy watumibwa sibuli baba ntiatumibwa watumiddwa otyo omugagga ye omugagga bamuyitaani namulabye musajja alinga Ricky Ross muganda wa Ricky Ross naye mu mazima mu nsi tumiitinga emikwano olunaku lwena miitinga gaayo oyo waliwo ekintu ekyaliwo vibe zatandikirawo ne tubondingirawo mugagga of course omuntu okukwata nakusa ku Emirates nakukuba Dubai nakujja Dubai nakutwala Zanzibar kadi nakutusa Zanzibar nokwata eryato nga kilipo wakalabye twabaddeko ku mazzi namusaddeko ku mazzi ekiroto kye kyali kyamusalira ku ocean ekitegeera ngali ku ocean okwo agamazi agalimu omunyo agalina kala nga 3 blue green nagalaba kuwagala ba Egypt gwe walaba ocean gwe kimu Egypt kakati eriye tukulaba na ocean yeba n'amazzi kati omukulu yakera yena ngamba ina passport ne mugamba yes why not direct nga basabula mu visa era nga omaye bitu byabagagga olwoggulo mwana nga nkubira nti visa yefulumye nti wanji nti nga bangamba oyina Cairo fever nti kayina kale parking machine zizonna enkyo mukulu ogenda omukoleko mwana gwe nga sikikkiriza nti kituufu nensoka mukubira madiza mwita my boss naye erinnya namutuma Beard King ya Judy naye nze namutuma Beard King kitegeera cause ayina ekirevu sirabanga nsaza abantu oli omusajja ayina ekirevu kinyirira ne bw'okiisako mazzi oli omusajja olina mulabako live ate si musajja muvubuka alinga 31 mukubira gye tofaayo Alan anti naye nze nasoma akatabo k'abagagga byenjagala ebyo bavubuka bannange kundaga ku bagagga omugagga omukubira osooka obudde weebuti osooka ne weebuza akola ki because oli one of my best clients naye obudde buno kangambe ye best client Emirates uyo tusaze tuli Zanzibar uyo tusaze Dar es Salaam uyo tusaze
nange akatundu ako nkerabidde waliwo akazinga akaliko emisota ko kaliko emisota eminene gyonna girabika bakutuusawo n'ogiraba nga giijo akazinga akababeereyo Zanzibar bakamanyi abantu batambula wano mu Uganda bakamanyi neŋŋenda hotelo ze nasuzeeko buli kyenjagala bakindeetedde buli kye nasabyenga bakindeetedde ne bantwala mu clubs nga bwe bantuusawo ne bambuzayo ojagala nti eno temulimu bintu binyuma kutunuulira weŋŋamba bwe ntotegeera kyentegeeza eyo ne baginzijjako ne bantwala ku ndala naye ng'omukulu abikola ali omu olwo sinnamukoolako sinnaba namusala naye nga twiti zonna bwe ziri ne banzijjawo ne bantwala ku mazzi ku lyato ne mugamba amanyi wadde okinkoledde naye bosi wange nange nina kyenkusaba kwataawo mu kitundu kyaffe ekiddako ne Samira Baba ng'alina omugagga we ku lyato balye ssente ku ocean oba n'abandi n'omugagga mwennyini simanyi naye naali agadde olwali olwo ndufune bulungi nnyo ngamba lina Sami anyumye ensi omugagga gye yamututte n'obulamu omanyi bantu bangi mugenda e Dubai naye tofunanga muntu mutuufu akulaga Dubai mutuufu kyani nga otuukawo noba ng'otya n'otambula gwebale naye abagagga baba ne connections muganda wange akutuusa mu nsi gye wali ogenzemu n'ogamba bino tebabindaga kubanga nze nali simanyi nti osobola otuuka ku airport munansonyiwa nga tolina kyoli just ku airport ne balaba omuntu ogwo naye si bano bapassenger naye abakolawo kaŋŋambe sitaafu yaabwe bamugyeko densawo bamugyeko passport oli noono nti bakugyeko ebintu oyagala tugobe obadde ki kumbe bannange kyenagambye ssente awo wanyini mu kitundu kyaffe ekyokubiri we tugenda otandikira emboozi ya Uncle Judy omugagga eyatutte Baba n'amutwala n'amusalira ali wano we Uganda omugagga Munnayuganda yatutte Samira Baba n'amusalira enviiri ku ocean kubanga bannange kitundu kyakubiri tukyeyongerayo so bakutwala ku kazinga kaliko misota bantuusa ku kazinga emisota nze njitya ginyumira olaba naye njitya era nabasaba munzikola eki munzigyeewo my boss n'agamba oyagala tuvaawo nga tuvaawo nga tusooka ate banambuzaako nempulira nga obulamu bwonna bukkakkanye okitegeera stress ye Uganda yenna eyaffe nsooka njiwulira nga saagala ensemberere gali amazzi anti eri endabika yaago ate mu makkati wali tukira ocean amazzi gaba mangi yadde eryato nti ddene naye amazzi gaba mangi ogatunuulira ngeri yonna tokyalina kyolaba ngokka gwolaba tukiragana amaato si nti oliyingidde munda wabula ate twalibaddeko waggulu ku kakalina kaalyo akasembayo eryato lirina kalina waggulu byonna ngeri nga kaŋŋambe rooftop omugagga ng'olwagamba ki nyumirwa kukwata vidiyo nti omugagga nti muvubuka muto si be bano abagagga bangaggawadde enkaddiye omanyi abagagga balimu enjawulo waba omugagga nga sente yazifuna akaddiye oyo muzibu naye kati omugagga omuto kiringa kati nze nkwata ompeemu $1,000,000 nga 3 kale gwe just nga tonnazimpa nekirowoozeemu ng'ozimpadde $1,000,000 nga 3 manyi we munsanga sanga kinize ne Museveni ati kati ekyo kye bayita amaanyi ga ssente ate nga omuntu gwenyala okusala enviiri wano kati addako gwenfiiringa nandyagadde President Museveni nze ojja kunsonyiwa nyingira mu politics atankwata naye nandyagadde okusala ku President Museveni nambe mu eggwanga ate waliwo omulala bwavaako era webegoberera kati anyways kati nambeemu manyi bano abampa ku ssente nga Beard King Judy wange M1 naye Judy ssente ezaddala weziri omuntu wakuteera wali olinyako ku Emirates ng'ogenda Dubai yokozesa amazima Eddie Spice Dana yaginninyisa nakula wenyonyize wajja wali Spice Dana yanninyisa Emirates lwenasemba okubeera e Dubai gwali omwezi gwa 3 anti kakati ugwe kuzizo
aha kuzange sijirinya kuzange olinya ka flight nedda sebo Uganda Airline Rabi Uganda Airline ya bay nete tukakwe Emirates tukakwe Emirates kati nawe lwe bagikulinyisa bagikusasulira buki sasulizi naye mama muntu okussa ku Emirates asola oli ye yandigambe kagendere ku Emirates nze ngendere ku Uganda Airline sije cyo kisoboka nacho naye byonna nabikola ate ote omuntu okukigamba kumakya ekirongwa visa yo already bagitaddemu yo Dubai yanguwa yes naye nti olaba omuntu akigambye kumakya Spice yakigamba kumakya visa nagisamu twali tugenda nga Lwakutaano nangamba ku Tuesday enkera nefuluma tolaba nti byali biwanvumu anyway Spice baby wange mwagala nnyo naye tolaba nti byalimu Spice yes amanya agalabika agayina naye byalimu ka time nenze byakeera ku makya byonna obifuna mu nviiri of course ate nkola mulimu kyomulala siri mutembeeyi omuservice abantu benkolako mbamanyi kubanza okugyewo okusala enviiri $3 oba tondaba mu mobile kati awo njagala okubuuliza ntuuka ntyanze baba akyasala mu saluni ya Kaniimu waggulu ku level kwe muli okwo nze ntuukako ntya kakati ondaba alani wano ndi muntu akkiriza mu Katonda sigenda muzikiti sigenda mu church ekimu eky'ekkumi manya abo kiwa bana abali ku street kati njagala nkubulewa na ebintu si byakuloga naye tologanga alani nze nsaba ekiro ku ssaawa 6 bwembanga mbadde sinnebaka bwembanga mbadde nkooye ennyo nengwawo bwe nti mu ntebe bayisaawa 9 amansi sisimuka nensaba abammanyi bakimanyi saba Katonda musabe ebintu ebi obulamu n'obugagga alani nze njagala nnyo okuba omugagga ekintu kyenyiza okugamba kati omwana ono ali wansi ojja sanga omwana nga bamugamba okola bwologa ojja kufuna kyokola ki ate munnange obudde abumalira awo kitegeera omwana ono ali wansi amagezi gengenda omuwa ffenna twaliwo kkaawo oyinza oba nze saali ate mu eyo embeera eyo yennyini naye naali mu mbeera eyo yennyini nsobola okutegeera ensobi gy'alimu okitegeera oba nekyalina okukola kati obudde buno waliwo social media omwana oyo okukwata emitwalo 25 n'agagulamu engatto ne musanga mukuba empi baba asalira enviri eyo wansi akwate emitwalo 25 newe gye ba 10 in fact agigulemu engatto ne musanga nyinza omukuba oluyi onfuna inti mu kifo ky'okukwata essente ezo oyinza obba nga amanyi osala naye nga tamanyi kiddako zisondo zigulemu smartphone genda ku social media gulawo Instagram uno utuyina ka TikTok tekawo Twitter okitegeera sala omuntu musaba mukubayo ekifaananyi kiposting kitegeera bana abayimbi musaba ojje wali omusala ku bwereere kubanga mu Uganda omuntu asinga okwagala ebyobwereere ye muyimbi nimba kati tolyayiza kukuba kuba tebansobola njogera amazima kati mpa omwana ono omuta amagezi ayagala okusala enviiri bajja kunyooma bwekuba kunyooma wano baba kizibu okubanga olina kyogamba ensi ala ni kizibu nnyo naye kati nze tosobola kunzijja nti wano ogenda kumpa $5 million omwezi sijja sobola nganze same nina embwa ziringa 3 obulamu bwentambuliramu buli expensive ziba tezijja kumala okitegeera kati omwana ono ali wansi wekkiririzeemu tulaba kiraya nti n'omutya nti ono same ya musala nyinza obutamusobola musale beigise wansi ayinza oba wagende sama ewa same asasula 2 gusala bbeeyi yo manya bbeeyi yo gyokola ki nti kiringa wona ova mu hoteri ey'amaanyi
ng'essowaani y'emmere ya mutwalo 15 kati onajja eno wansi ne bagamba nti ya 15 onagirya tosobola okitegeera kira tono baba bazze wano mukwate bulungi nze omanyi nagulako ekikebe kya switi nesha ku salon buno buswiti ke basiba wano weno ne wano nga buli kira nti ajja nkakuwa niwo bato mununa wongamba nze serious ngeno kawasikali ngeno kawe girlfriend kakwato ikajja musawo kamuwe kira nti avaawo aseka aga bayida we kangene kawe mukyala wange kudduuka jasanyuka kati kira nti ona akomawo olula nagamba kaswiti okimanyi mama abaana yasiima ate abaana nga sibatwalidde olaba bondi eyo otandika no ekintu ekitandika mpo just yona kiteeka mu bwongo okitegeera kati nze bwe nalinga mu ebyo ebiseera nga kasita nkuwulira nti wabaddeko ku TV oba nti nkulabyeko ku TV okitegeera nagambye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto olinamu stress oba lususu olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida nkugee bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa ukiwatule ku Pharmatic Mall mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala namba z'essimu kweziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa nze omanyi nagulako ekikebe kya switi nesha ku salon buno buswiti ke basiba wano weno ne wano nga buli kira nti ajja nkakuwa niwo bato mununa wongamba nze serious ngeno kawasikali ngeno kawe girlfriend kakwato ikajja musawo kamuwe kira nti avaawo aseka aga bayida we kangene kawe mukyala wange kudduuka jasanyuka kati kira nti ona akomawo olula nagamba kaswiti okimanyi mama abaana yasiima ate abaana nga sibatwalidde olaba bondi eyo otandika no ekintu ekitandika mpo just yona kiteeka mu bwongo okitegeera kati nze bwe nalinga mu ebyo ebiseera nga kasita nkuwulira nti wabaddeko ku TV oba nti nkulabyeko ku TV okitegeera ngenda kunoonya oba olibwa Alan nja kunoonya zilongazi nti wabaddeko ku TV okitegeera ani nze nayimirako lumu ku luguudo nga President Museveni ayitawo convoy nga y'amaanyi kati nayagala nyimirira n'ekipande kyamazima neegomba nnyo President Museveni lwaki ali mu bulamu bwennyini naawe bwe wandiyagadde kati ala nifukamu ku president kale kitegeera nifukamu ku president amazima ga Katonda zineegomba nnyo kuba lwe nasooka ogenda Entebbe nagendeyo ngenze soma nvi jjukira ne batwalangayo mu zoo biki ebyo tetwabanga nnyo ku budde bwa president naye kati nagendako Entebbe nembeerako ko mu Ntebbe ebbanga nno ng'olaba State House osaawe ziweranga 2 abamajje obalaba nga bayitawo naye nga ne gwe bakuuma tali mu Uganda tali mu ggwanga kimanyi president aba mu Uganda naye nga bakuumawo already ekitegeera nesooka ngamba naye omusajja ono bannaye kati nenjagala lumu nkwate ekipande kiwandiike nga kinene kati konva eyo nga yakayitawo ate nga manyi sayidi omukulu gyatuula bw'aba avaayo Entebbe ne wabanga addayo nga manyi sayidi omukulu kwakola ki njagala nkwate ekipande ekyo nyambale nga ye nyimirire nakyo bwe nti musaba omusala ku nviiri nga nawe wenyinza okukolera erinnya kuba nasala President Museveni simumanyi kuba kimanyi kimu amusala bubi naye nga amusala walayako ne bagawe yasala president kati oyo omukulu gwe njagala singa asobola ajjeko wano ku Summit the Babu ani president asobola ng'agenda naggulawo enguudo ate nze wajjanyiza omusalira bwereere oyagala president atambule ate atambula bavuga muvuge molo bagiweko security siteetagana security wane wange wali safe
ayingira mu saloni eri wali wansi awo wano wennyini kufuleddako wansi atuule ninawo abaana abakola masaji bamunyigeko ku mutwe muze yalowooza nnyo yeerabireko ebyo bamunyigeko bamukoleko ku masaji muli ekirooto kyakusala President Museveni oyo kubanga ekinene kyo nakifunye bakati President soya mujja tasoya kunzija wana atwale questions musalireyo eyo ebyabantu era biba biralamu ate kati President aba adibuuze abalabanga sente adibuuze naye kati ku muvubuka omuto gwe ekirooto kiri kisamira baba ekirooto kyange kyakusooka musala ebirooto byange binene President Museveni President Museveni ayinza okuntuusa wennyini wenjagala ekitegedde nsobola ozimusala bulungi naawo bannange ani avunaanyizibwako ku haircuts ze ani omumanyi oba tomumanyi kati ye omuntu oyo gwe neetaaga era wooba ondaba oyo bakwesingo omugambe osaba omukulembeze musabe kunyonyole na bulungi eno gundi eno giraba eno ye logo yange eno Sami the Baba njagala kusala ku President Museveni nviiri President waba tagirabya ali ku organization ey'okumusala omutwe akina mukola muka massage scalp massage akoku mutwawo badde nsaba nsale ku mukulu ninawo ne shaving powder sikusaako machine yolo kumukusigawo bwendi kusawo katawulo zonna nga ziggwawo wa muzeeyi yasala mpata siwe kiri kati plan yange eri nga ndi ekajjansi nagitya mboza kyekyaneeto gitya omukulu baali bamuleeta olunaku lumu waliwo omulalu eyeefuula nti ye mulalu nnyo mayagala oyimirira mu kkubo omwana yava ku motoka emu eringa patro yakuba omulalu engwala nga gulinga omupiira kitegedde nga kavubuka katono nga ggwe nga tekaliimu mu maso zino nga zange nga katono nga ggwe nga kambadde kooti nenzikiriza President wa ddala kati neŋŋamba kati nze ayagala okujja wano n'ekipande ti please President I want to shave your hair bajja kunzita President mwagala nnyo naye antiisa yassaawo embeera etiisa kuba kati ba Beard King bo bateekawo ssente aba muto munno muvubuka naye nga niwe tasobola kwogera ng'oli naye tosaba mala gasabuka lwaki sente kati ate oli omukulu ayina sente ayina amaanyi ayina emmundu kitegedde nga President beyandibadde nabyo abiyina kitegeera kati ebirooto byange olaba kana kazimbe kwe tuli mu maaso awo sijja kugamba myaka yange 2-5 mu maaso naye mu maaso eyo njagala nkalamuze si kalamuze abula njagala nkagule kitegedde ebimu ku birooto byange buli kimu kisoboka Alan buli kimu kisoboka kitegedde buli kimu kisoboka era bano abaana abali eyo wansi ngenda kugamba kimu bro you can make it just nze sono bawa amagezi waliwo bulaka gwe sitakyakozesa bano bababa abamu tebajja bagamba kubanga abamu baagala kubanga banakyemalira naye Alan newompa gaba road eno nti ngisale bwomu sisobola bamalawo nawe olabye abantu bembadde nina mu salooni tandise no batuna nenga abanayi n'abamala ddi okwowa okitegeera naye bano abaana abali wansi eno nti si babbi okitegeera si kale wayo bano abaana abakuba tteke neweebaka okitegeera kati be babaana abazibu naye kati bano abaana alina kyakola bayithawe teri siraba baba mubbi sanko baba nti woyo bamukutidde wali nga bba nedda sikirabangako okitegeera kino wegeziwaza tewali baba mubbi naye kati omwana oyo ali wansi waliwo obufaiba bwe batunda ennaku zino obusprayingamu black ka 8,000 kati lwaki ogulamu engatto yongera mu mulimu gwo soka oteke mu mulimu gwo okitegeera tinze Alani onsanga nga ninawo abaana abanaaza emitwe balabika bulungi naye ngamba omwana bw'ojja ng'owunya bubi osaliddwako emitwalo egi 5 mukola otya bw'ojja ng'owunya bubi omwana ku saloni yo
gwakolawo ku saloon ekyo kikirizibwa client owunya obubi client ye bosi waffe ne bojjanga owunya bubi ne bojjanga oli otya fere tukinaamu buzibu oleese ssente ekitegeera gwe gwenkozesa ojja otya nga owunya bubi oyina owunya obulungi nze olaba asiimuula bandetera omwana oyo kirina wange yantuukako bw'ati nempulira kalyake bayita akavubuka nemukkiriza wansi mu supermarket nemugulira shawage namugula bufreshena nensooka mutwala ku toyi nenjikubamu bwenti buno obwo mu toyi nemubuzaawo wawunya watya nagamba wawunya bulungi nemugamba kati gwe engeri gy'owunya tosobola kitegeera kubanga kiri ku ggwe nengenda wano waliwo pharmacy nabamu obwo buneviya buki obwo oba abavubuka abatandika obwo nembumugulira nga bwa mitwalo ejeegi nemugulira busatu nemugamba kati obuntu buno teweekubakamu engeri omwana gye yali ampunyiddemu simunenya omwana muto yakatandika bulamu weeyongulu nga naye yakava engulu yakava mu kyalo najja nemugamba buno obuntu weekuba obwo busatu kati ogwo omulundi ogwasooka nze kennyini ze yamuspraying nemuzeera ebbali nenkamulaga spraying wano emirundi ebiri busatu wakiri owunye ebyo bikokuteero kati kiba kifuuse kikokuteero nemuga wakiri wunye ebyo naye nze saagala owunye nga bwokolaki nemuga kati omwezi wegunaggwerako ojaba ofunye omusaala nemugamba kati wano omutwalo gwofuna ogwa buli lunaku transport ne langi nze we natandikira okukola ogwo omutwalo nze amanyi kye nali ngukola muwe ngukunnyonnyola kadde mwako bwe natandikira okukola ogwo omutwalo gwa transport ate bali tebampa mutwalo zaalinga 10 naye nga 13 oziraba anti Alan nyinza okugamba ebintu byenazikolamu n'ogamba nimba breakfast eyo nga nagivaako nga n'abagirya benswama kuba ate nabo balyanga zichapati nga ze balekawo nosobola ogirya muganda wange nga salooni waliwo kigundi kiketo nga ntekamu amazzi kitegedde kipakoleti nga ntekamu amazzi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo obulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty nenga fumba sukaali abaawo ebiseera ebisinga ku zisaluuni ezimu nga nkatabula ka caayi ne chapati n'endya kati ekyemisana kino wekinsanga nga ndinamu bakirayansi ngamba nkiwonye sente zange ziwonye kati ng'ekiro awo mu ntebe awo waliwo nga akatale nga weŋŋenda abakazi b'akatale abo nga bafumba emmere bannyingi entebe kyalo entebe era n'ebintu byabwe biraba nga ati Alan kweze 13 kwenkyali nengulako akatogo ka 12 olwo ndya kufa 15 olwo lwakatogo eno wansi swani eba bweti nga njirya nga nkimanyi teri breakfast kati ze 10 kati ono yo wange omutwalo gwe gulina obbaawo transport lunch birala yamanyi nenda mugamba omutwalo guno ogulaba transport mutwalo ne lunch mutwalo ogwo omutwalo byonna biri okwo nze oba ava wali manju naye omuwa omwana saakakozesa muntu nga muyala ntya nnyo okubeera n'omuntu ali obubi ennyo kiri dangerous nnyo bw'obeeranga n'emikwano gyo abakubeerako ennyo closed Alan tolyanga enkoko nga bakulaba kati bino mbiyigidde ku baani waliwo bano abasajja ba M1 waliwo bano ba Beard King waliwo ba Biveera ekitegeera si ba social media nti ogenda balaba biki basajja bagagga naye balina emitima emigabi waliwo omusajja amuyita Munnakyaggwe basobola okujja ku salooni n'alaba omwana n'atamusanyusa agamba omwana oyo alabika tannalya kati jjukira ate nze kozesa nnyo abaana abawala ninawo abawala 3 omuwala asobola oba mu nnaku ze mu period ze
n'abamudi okitegeera aba mukambwe kati eyo naye embeera nagiyigira mu saaluuni okitegeera nti osoba ne girlfriend wo n'akwewala mu nnaku ze nga mulwadde naye kati bano aba alina obbaawo n'olaba omwana nga si musanyufu kati nkirowooza mbulowooza ama nomwezi weguti mu nnaku bwe ziti yali bw'ati nemayo nomwana aleka mulwadde ali mu nnaku ze okitegeera naye omulenzi bw'anyiiga n'akambuwala manya mbeera mu nsawo kati oyo omwana singa mba n'obuzibu n'omuntu asobola okuyitamu oyo omwana nankola ekintu okitegeera naye omwana oyo nze nsobola okukwata engoye zange nze engoye zange nzambala emyezi 4 oba terugenze mu kituli oba luba luntamye bandukooye nze bwentyo bwe nakula ate kati lulinga era sinnafuna nga ngenda mu owino wansi oba t-shirt ya 3 naye azino nga zinkyusizza kati omwana ono ankolera nfuba nnyo laba ng'ali bulungi era abakozi bange balabye banyirira waliwo omwana akuscrabinze omulabye anyirira iphone baziina nti ogenda musanga nga togenda muwulira ng'akabira kira nti ebizibu nti bampeyo kino kira nti nyamba ndi bubi bayina bafuna emirimu gye bakola tipu bafuna ekitegeera nti sisaini nga atamanyi ekyo kyesitalina abaana bangi bansumbiyawo ku tiktok baagala kukola nange ne mbagezesa ne mbawakozi chance kiganye nze omukozi amanyi seetaaga kuwa interview kati experience gye nnina mu mulimu guno nti Alan woba omanyi kyokola singa nyimirira wano nga bwe ndabika kansembezeyo akatebe kano katono banyimirirewo abandabe zenna wano abandaba nzenna nakulaba paka ku ngatto bangi kusakubagira kakati Alan nga bwondaba uniform yange yeeno nti Alan senga nvaayo ne bagamba baba wuyo agenda okusala oyinza okunzijja wano n'osokola enviiri n'otanjaji nga noga yakola mu sawuni enviiri baba nazo n'ontunuulira n'ondeeta n'ontunuulira essaawa empale zange yadde nga bwe zirabika engatto n'ogisanga kale sirinya nti booda naye era ontunuulako kuba baba tamanyikiddwa kuvuga mmotoka mu nsi mulimu n'owa booda bayitha waliwo booda yaŋŋamba gwe baba gwe nsosola bayina emmotoka kati nali sirina kyensobola kuzzaako nali sirina kyensobola kwogera kati mutima nagamba buga kati omwana ono ali wansi ono asala enviiri wansi wawulira ekigambo ekyo naye nga n'emmotoka gye nasooka okugula nze nagula kanamba ntya nnyo ebyo ebintu eri gye nali nangako Sami baba nagula kanamba kale ntiwadde tiwagiwandikako eno ndaba nga ngenda nkula ntandikola bakwasatu nti gaagali ganaatera okitegeera tugenda kuwumulamu oba tukatukome wano olunaku olwaleero tulina ekitundu ekyokubiri ne Samira Baba ekyemisana obulungi tujja kuba tunyumya ku mboozi nyingi alina emboozi nyingi nnyo eri inspiring naddala gwe eri omuvubuka ayagala otandika okusala enviiri saagala kubanga ate nsukkaku wano olunaku olina kyoyagala osembyayo kyaba balindira mu kitundu ekyokubiri gyewandibagadde okubuulira omwana ali wansi kati amazima omwana ali wansi nga ye natandise omunnyonnyola ajja kukaaba oyo alina amagezi n'ayagala obba kyendi kuba nina abaana bangi abaagala okuba kyendi kitegeera wano mu Uganda sigenda limba nze baba akimanyi nti olina okugenda n'ositiiminga olina okugenda n'owugako olina okugenda mu jimu n'okola sikooti amagulu gano gamanyi okukoowa naye nze sobola oyimira ennaku 2 kozi ngenda mu jimu neneetereza nga nze omuntu manyi okwewa obudde nga nze omuntu okitegeera naye omwana ono atandika yanimpadde nnyo obudde nga bwe wannyuka ati si waba asobola akavidiyo kano akateeka awantu awamuli okumpi waba akalabira awulirize naye omuntu mu bulina bizinesi omuntu atandika weesonyiwa ebintu ebikuggyako ssente mwenge kati mu mboozi eddako gye nja okunyumiza Alan nadeetingako omukazi
sinti gwe nali njagala obudde buno ndeetinga gwe njagala oba neebaka n'oyo gwe nkola ki nze ne woba tonjagala naye azilonga azineebase nayo gwe nkola ki nze gwe njagala azilonga azigwokoze bye njagala ne woba tonjagala gwamanyi kitegeera kati mu buli obudde nakwana omukazi nalaba nga abakazi batwala nnyo ssente tosobola bba na mukazi alabika bulungi n'otamuwa ssente okitegeera weetumana wekkaawo n'ozimuwa onfuna naye mu biri ebiseera nalaba nga ekintwalako ssente nti nayagalanga nnyo abakazi abalungi ne ŋŋamba so afuna mukazi mulungi ng'ate simuwa Katonda n'akimpa gw'olina ewaka ebyo ebiseera nga siina ssente ngamba kati wafuna gw'olina ewaka nze saagala wasa siina mwana siina na mukazi lwaki toyagala wasa siina kifiiringa you're not ready for it no toyagala abonaabonya abawala b'abaana stress nali mbaddeko n'omuwala ewaka emyezi nga 8 natuuka ku point emugamba nti twalamu byonna by'oyagala ogenda obeere wekka kati Alan Wendi mind zange ziri nnyo mu ssente sikyasobola oyo sexy owa buli lunaku ku makya nga nzuukusa ku makya bwe nzuuka ekisooka okunnyambala wano saaluuni kintu ekisooka okunzigira ku mutwe kakati ekirala nti bw'obuli woba n'ebyokukola obudde bw'omukazi nabwo tobukola ki tobufuna nze sisobola kudda ku ssimu nenkubira mukazi eyo essaawa emu tunyumye eki tompa ssente ompa ekintu ekimagulu tugenda nyumya ku ki mu kitundu ekyokubiri tulina Sami bavuka bato bakoze emirimu gye baagala emirimu gye bawuliramu emirembe bakikoze batya biki bye beewaze mu kitundu ekyokubiri nja kukomawo tujja kuddayo ko wali eri ku sayidi y'omwenge wakulu tujja kudda ku sayidi y'abakazi wakulu ssente zoonooneka ne bizinensi ebeera bwetya abawala balya ssente kimusi bwe kiri oyo naye talina gwawa kimu ate kali ka message kwabadde osindika akagenze wa Rose ku Rose exclusive gwe tukyali lindira ekitundu ekyokubiri nga tulina Sami the Baba tova Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.